Mwami Tibahabulwa abakuba n'engeri yonna gy'alinnyamu eggere mu ntambula ya Robert Kyagulanyi Bobi Wine ogenda mu mawanga ag'e oba oli awo yalibadde akikola kuba bwe kuba kufuna bweraliikirivu obweraliikirivu bwe bweyongera nnyo mukadde nga Bobi Wine afulumye n'agenda e Bulaaya amanyirawo nti giba mitawaana era ategeererawo nti mu kabanga mpawo kaaga gavumenti ye eba eyolekedde okulaajana n'okkaaba either mu byenfuna mu byokwerinda oba okulaba nti ayongera okufiirwa abo abamutembeeta n'abamugoberera. Yateeka obuwumbi n'obuwumbi mu propaganda ebweru wa Uganda era byonna ng'abikola okwagala okwekuumirawo n'okwerungiya naye nkulayirira bino byonna ng'abikola byafa ttoge. Leero mu vidiyo gye nakedde obbakolera n'abannyonnyodde n'embalaga obunkenke omumpembe Jenerali Tibahabulwa bwaliko olunaku lw'eggulo omwagala w'abangi Kyagulanyi yabadde wali eri ekibuli mu kujaganya amatikkira g'omutanda Kyukyu Magulunnyondo Kabaka wa Buganda Ronald Frederick Muwenda Mutebi owookubiri. Bingi bye mwalabye era mwalabye amaanyi nti weegali nkiwa nammwe mukimanyi bulungi nnyo nti Mwami Tibahabulwa naye amaanyi agawulira nti ddala Robert Kyagulanyi Bobi Wine agalina ayina abamuwagira ate gujabagira nnyo buli wafuluma eggwanga lino n'agendako mu bakyerupe n'agenda n'amitinga ku baganda baffe abali ebweru w'eggwanga gyeyongera okuwunya era n'obweraliikirivu bweyunanjuye. Naye akageri kekiri nti yali Robert Kyagulanyi era Bobi Wine yatugamba temubaganya kulya kye batubbyeko mu mirembe. Nange ngenda kubakananiddimu eryo ndikole n'omutima gumu obuteetiiririra yadde olunaku olumu bwe ruti mbeere nga amawulire nga bawanga bwe gali. Leero lumu ogw'omunaana omwaka 2025 wenkoledde vidiyo eno ng'omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Bobi Wine yakwolekera Canada. Ab'e Canada akaliro leero mmwe mukalina. Ab'e Canada leero mmwe muyina kawumeme konna kabali mu 5 eriyo gwe baakamye olunaku lw'eggulo wali ekibuli n'okwogerwako n'atayogerwako anti munnange bw'onyagulula n'obba ofundikira n'abantu obatya eyali badde atuula ku bifo eby'okumwanjo ate gwe omwana wa Buganda bakkanyuga eri mu kamooli emabega olw'ebikolwa byo kwegamba n'okolanga ekyokulabirako ekibi nga buli we baagala okwogera ku babbi gwe baleetanga ekyokulabirako buli we baagala okwogera ku balyake gwajjanga ekyokulabirako buli we baagala okwogera mu bali b'enkwe gwajjanga ekyokulabirako era buli we baagala okwogera ku muntu alidde mu Uganda olukwe gwe baleetanga ekyokulabirako. Kale nno mu community yonna bw'obanga onoonya erinnya ofubanga nnyo erinnya oddikola mu bulungi than okkola erinnya mu bubi kubanga eribbiri mwokolera erinnya. You either make a name in a bad way or the good way. Kati kiva gy'oli okulondawo ngeri ki gy'oyagala okukolamu erinnya lyo na ngeri ki gy'oyagala community ekutwalemu. Naye eriyo abantu abamu kati leero ne bwe baalabanga ab'ekitalo ku mulundi guno obw'ekitalo bwabwe nga tebubagattako kubanga kyategerekeka nti ate baali bakiboggwe mu ntegeera n'engeri gye baali bakolamu ebintu byabwe yali tejja kubanga byonna bye baakolanga byali bigulirire. Manyi Abaganda baalugera ne lutuuka nti ebigulirire tebiwangaala ne bw'onaateeka obuwumbi n'obuwumbi mu kwagala omukyala nga takuliiko oba omalabya mu bulago. Era ku nkomerero ya byonna tulabyeko bangi nnyo abafumbirwa n'akuba embaga naye omukyala n'anoba n'agenda ate waka boyfriend ng'embaga yakaggwa. Ebigulirire tebiwangaala. N'olwekyo abo bonna abaguliriddwa nga beefula nti nno bali ku ludda lwa revolution Mwami Tibahabulwa n'abatwala kagenderere nga mukadde akogga bafundikidde ate munnange bakunama gye bakomye okwagala okwerungiya n'okulwana olutabaalo gye bakomye okulabika nti ate beeyoleka abantu nti ffe babi ffe tutunda olutabaalo lw'enkyukakyuka. Ebyo nno we mbyogerera ng'omwagala w'abangi Kyagulanyi agenda kubeera mu ggwanga lya Canada okuviira ddala olunaku olwaleero nga lumu up to the 3rd guno gwennyini gwe tulimu ogw'omunaana 2025. Ate bw'avaawo abali mu Amerika nammwe mulina okulya ku mpanga kuviira ddala nga 8 mugenda kubeera naye butoola kibbo na mmere awo mu ggwanga eri Amerika. Buli wenjogera ku international jane yonna ekoleddwa Robert Kyagulanyi Bobi Wine mumanya bino wammanga bye bigenda okujja. Mulindirireyo ku nvumbo, mulindirireyo ku buyambi okutemebwako, mulindirireyo ku bantu abamu okkangavvulwa mu mateeka
ng'ababa kunyabe baliwa bebo bakingi meka baabwe. Lwaki njagala nnyo okukola amawulire gakwatagana ne bweru w'eggwanga? Gwe Munnayuganda li atugoberera era atuwulira, ebimu ku bigendererwa bya Mwami Yoweri Kaguta Atibahaburwa eby'okugenda mu mawanga g'abakyeruppe agulirire abantu okumulungiyaayo kubanga alina kyafunayo, baalugerera ne lutuuka baali baganda nti mpaawo alumirirwa nga talina kigendererwa. Mwami Tibahaburwa watuukira okukwata obuwumbi n'obuwumbi n'abuteeka mu babulooga okwogera obulungi ku gavumenti ye, mukimanyanga lwatu nti alina ebigendererwa n'ebiruubirirwa by'abaagoba. Ebimu ku byo kwe kulungiya erinnya lye ebweru wa Uganda. Ono nno gwe mulaba amanyi n'okukwata obuwumbi n'obuwumbi n'abuteeka mu badelegate abakungu abakiikirira amawanga ag'enjawulo wano e Uganda. Nja kuwa ekyokulabirako. Abangi mubadde mulaba akiikirira eggwanga lya Bugirimaani wano ng'alumbibwa entakera mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Natuuka okwekengera omwami oyo kubanga buli mukolo gwe NRM abeerako. Ekitali kivve kuba ye nga delegate talina kubeerako ludda, naye ate tulaba nnyo ng'adayininga nnyo ku mikolo gye NRM mu kifo ky'okufaayo ennyo ku bikwatagana ne bannayuganda abalumwa naddala abo eddembe lyabwe beririnnyirirwa. Leero omukyala Shamim Malende nga yakava mu ddwaliro e Nairobi ebbanga eritali ddene yakomyewo alondodde baganda baffe abali mu malwaliro, ba Edi Mutwe, ba Akirewo Kivumbi, baganda baffe Gaddafi n'abalala bangi abali mu nkomyo nga bwagenda okwogera ku nkomerero ya vidiyo eno. Baganda baffe bano obutali bwenkanya bwe bayina mu makomerero gye bawangaalira nga tebafunye na mwaganya kutwalibwa mu kkooti kiva ku badelegeti abamu abalya mu lulime ate nga bwe bakolagana ne Nakyemalira. Eno bakulaga nti bali wamu naawe era bakulaganga abali ku mugendo oba ku kigendererwa eky'okuyambako revolution okugguka. Kumbe munnange bwe badde eri ng'ate bakolagana ne Nakyemalira era nga bamuyamba biddiiru bye okulabika nti bikutuka oba okuyitamu. Ekyokulabirako kyenja okuwa, mukimanyi bulungi nnyo nti ng'Amerika eggyeewo obuyambi, omukago ogwa European Union gwayanguwa mangu okuyambako Mwami Tibahaburwa okumuvujjirira, naye nga mumanyi byetoololedde kwani? Bino n'akabiwa obudde n'ebyekkenneenya. Mukimanyi nti Canada yajjawo obuyambi bwe yali ewaayo eri gavumenti ya Uganda era ne bukendeera naddala mu byobulamu, naye ate EU neyanguwa mangu okuyingirawo eyambe Uganda. Mukimanyi bulungi nnyo nti America ne UK baavaayo ne bateekawo amateeka amakakali ku bya trade ne gavumenti ya Uganda, naye ate EU ne opportunity gavumenti ya Uganda okukolagana nayo mu trade. Kyenva nabagamba nti amaanyi gaffe gonna kati tulina okugamalira ku mukago ogwa European Union, kubanga bwe kabanga akatale kaggiddwawo eno mu mawanga amalala nga omukago guno gwe gulinga ng'ogulwana olutalo tunafuya, naffe tulina okubeera nga tukuma omuliro ogutaaka okulaba nti akabinja kano akakolagana n'abantu bano akali mu EU kagobwa. Nkiddamu muntegeere bulungi. Problemu kati etubonyaabonya nga bannayuganda bwe kituuka ku buyambi obwongera okujja mu gavumenti y'omumpembe bonna buva mu EU kakabeere katale, ate nga mwena mukimanyi bulungi nnyo nti akatale kano tetulina kye tukaganyuddwamu, tetulina kye tufunye mu katale kaliwo wakati wa Uganda ne European Union nga bwe twali tutaganyulwa mu katale kaliwo wakati wa Uganda oba akaaliwo wakati wa Uganda na Amerika. Kummwe njagala mumbuulire ani yatunda ente ye mu ggwanga lya UK oba eri Amerika nti ne bamugulako kiro y'ennyama oba ne bamugulako amata nga gagenda UK oba Amerika, kubanga temuyina capital awera ate nga ffenna tetugenda kwata maali gye tuyina wano Uganda tugitwale Bulaaya. Naye bano ba beneficiary oba abaganyulwa mu katale kano nti bamala okuganyulwa mu katale kano ate ffe wano bajja ne batuduumula empiiya ne tufunamu kitono mu kyaffe ate nga bo bafunamu kingi. Nakubuulira wano ebbeeyi y'emmwanyi ne nkugamba nti kiro y'emmwanyi wano eno tugigula $1,200 katugambe kubanga ebadde waggulu. Bwe banga kiro y'emmwanyi ebadde egula $1,200 obadde okimanyi nti ebweru w'eggwanga egula wakati w'M8,000 n'M6. Mu European Union eyo mawanga gaayo emmwanyi ya Uganda egula wakati w'M8,000 n'M6 kiro ey'emmwanyi eti. Wano weemaayuukidde naye nga wano bakuwa $2. Obadde okimanyi bulungi nti vanilla, cotton tebigwanga bbeeyi, ebbeeyi yagwa Uganda wokka.
akatale ka vanira kakyaliwo era vanira anywebwa ebitagambika mawanga g'abakyeruppe nga bwe mulaba emmwanyi bwenywebwa kofi. Gwe ki ekikuleetera okufuna mentality nti emmwanyi eyo tebaagikkakkanya bbeeyi wano oba vanira oyo tebaamukakkanya bbeeyi kubanga baakitegeera nti balina bye bafuniramu. Kati bye bino ebimu ku bintu Robert Kyagulanyi Bobi Wine byatambulira n'agenda ebweru w'eggwanga. Temulaba nti nno baali boogera ku lugendo lwe yagendako waneeno mu baganda baffe abawangalira mu ggwanga erya South Africa kati olw'e Canada ate bagenda kaabalukaabe kyenva mbagamba nti mwami Tibahabulwa yenna amuloga ali ku muti amulengera. Byapanga bye bipangulukuka. Eno abadde ali mu kutetenkanya kuyita bakungu be ba gavumenti bakkaanye bagabe banafuye batya Kyagulanyi agenda owulira Kyagulanyi ali bweru wa ggwanga ate ebiva mu kugenda ebweru w'eggwanga abimanyi bulungi nti temulimu kalungi yadde eri gavumenti ye. Njagala tukubemu akafaananyi. Bwe tubanga gavumenti ya Canada, gavumenti ya America, gavumenti ya UK ne bannamikago bwe bali mu nteekateeka y'emu bali lwedde tuyambako ffe nga bannayuganda okulaba nti tufuna obwenkanya ku bimu ku bintu bye batunuulidde era ebiboolanya gavumenti ya mwami Tibahabulwa kwe kulinnyirira eddembe ly'obuntu. Lyettemu erifuukidde eddala abaana baliwo. Bwe bubbi n'obulyake obwafuuka eŋŋombo mu Uganda nga bw'oyogera ku bubbi n'obulyake omuntu akulaga nti kintu kya bulijjo. Nga bw'oyogera ku bantu abattibwa mu Uganda bakulaga nti kintu kya bulijjo era tekigwana kumalirako budde ku dibetingako kubanga kiri nnomo. Naye nga ddala temuli eryali badde nnomo, bubbi bwe baali badde nnomo mu ggwanga, bulyake bwe bwali badde nnomo mu ggwanga lyaffe. Kyemugamba nti mwe temwegombako keera ku makya nga Uganda enyirira ng'otambulira ku luguudo olulungi. Kyemugamba mwe temwegombako keera ku makya nga Uganda ba allocatinga buli muwendo gwonna we gulina okugenda era ne gukola omulimu gwagwo bulungi. Bino byonna bireetebwa amawanga gano gonna buli we tugagamba ne tugannyonnyola ku mbeera eri ewaffe nti obuyambi bwe muwaayo tebutuuka gye buyina kgenda bukola birala nabo nga balinnyamu buleeki. Mujjukira Japan kye yakola. Mutabani wa mwami Tibahabulwa yakamiitinga badderegeti ba Japan mwaka guno gwennyini oguwedde 2024 mu Novemba. Bwe yatuula nabo ebimu ku bintu bye yabannyonnyola yabagamba muddemu mutuvujjirire mu nteekateeka gye tulina naddala y'ebyokwerinda. Bw'oba olaba nga tolina butabanguko bw'oleeta lwaki oba odduka ofuna obuyambi bw'ebyokwerinda awatali butabanguko? Lwaki waali badde olwane watali lutalo? Njagala okubawa quick reminder. Mubadde mukimanyi nti amagye gaffe aga UPDF gaakakubagana n'amagye ga Sudan wano ennaku ntono nnyo emabega era twafiiriddwa abantu abawerako ddala 20 mu kulwanagana okwabaddewo wakati w'amagye gaffe aga UPDF n'amagye aga Sudan. Naye nga weewuunye babadde bakulaga nti bano bombiriri bali kimu era bakkaanya ng'era bwe babadde bakikulaga mu Congo. Mu Congo babadde bakulaga nti mwami Tibahabulwa akolagana bulungi nnyo n'eggye lya DR Congo. Naye ng'ate weewuunye abadde avujjirira abayeekera ba M23 wabula tabadde nga akyakikola ne kati. Njogedde na bubi nti abadde ne kati akyakikola kati yenkola yemu gye yatwalako ejjuba wano. Kati bali bo baamutegedde ne bamubuuka olw'ebigambo bya mutabani we byajja ateeka ku mikutu emigatta bantu nti baganda baffe abali ku buuyi obwo bwe mubanga muganya okugondera kill mulinde ekigenda okuddako. Ova otya wano ng'olemereddwa okuwa emirembe ewawo n'ogenda ate owa ebiragiro mu nju y'omulala? Ogenda otya owa ebiragiro mu nju y'omulala etaliiyo? Ove wano ogenda otegeerere baganda baffe abali ku buuyi obwo nga ne wano wakulemye otegeerera. Eno embeera ey'ejjogo n'etyoboko olw'okubeera nti omwana baamuteekamu mentality nti munnange eno enfuga egenda kubeera hereditary, taata bw'avaawo gwaddako. Ebyo bye bireetedde Uganda okubeera ng'etambulira mu ntalo n'amawanga agatwetoolodde. Leero bannayuganda mu Congo balabwa ng'ekyeneena olw'ebikolwa bya UPDF byekola. Naye nga ffenna tulina okwetikka omugugu ogw'ebikolwa bya mwami Tibahabulwa? Nedda. Kati kyetuva tubakunga baganda baffe okwetooloola eggwanga lyonna nti buli omu alwane mu ngeri ye, buli alina akakodyo kajjeeyo, buli alina akabadi konna k'alina akajjeyo, kubanga obubadi obwe tutaabugjeeyo tunaamala kulaba nga ffenna tuggwawo
tulyoke tujjukire nti bannange okwerwanako kintu kikulu tunaamala kulaba ng'embeera tufundirira. Waliwo muganda waffe leero mu campaign gye tulimu ey'amanvuuli atuwaddeyo emitwalo 4, atuwaddeyo manvuuli 2. Webale nnyo webalire ddala muganda wange, nkulabye oteeka comment okwo naye erinnya ne lidduka. Webale nnyo wojje Mukama Katonda akutwongererewo ebirungi lufukunya. Kati wenjogerera tunoonya manvuuli 19. Munyambe munkwatireko mu lugendo luno, 10 kino nakyo tukitwaleyo. Mbegayiridde n'obuwombeefu obw'ekitalo. Tubulayo manvuuli 19. Manvuuli 19 bwengattagattamu wano eno gibeera emitwalo. Manvuuli 19 multiply by 2 gibeera emitwalo 38, 380,000. Manvuuli 19. Munyambeko olugendo olwo lugguke mu nnaku ntono nnyo, tulabike nga twalayo obubaka bwa manvuuli ate n'ekyo kibeere nga kiggwa 10 ekirala, ate tutandike olugendo olupya, kubanga yeeyimu ku nteekateeka gye tulina okubikka Uganda ne manvuuli. Kati omwagala w'abangi Kyagulanyi ali Canada, naye tekirina kuteekawo kkomo ku lutabaalo eriffe abali e Uganda. Tulina okuluma ogw'engulu okulaba nti embeera yonna yonna etereera. Baganda baffe abali ebweru w'eggwanga, I cannot thank you enough omulimu mugutukoledde okuwandiika amabaluwa ne gagenda ku bitebe eby'enjawulo. Mukitukoledde ne mukola obwegugungo abali e Toronto, abali mu Ottawa n'ebibuga ebirala mu Canada. Mwebale nnyo okukola omulimu ogwo. And I want to tell you that we don't take your work for granted. We don't take your effort for granted. Buli kintu kyonna kye mukola ku lwa revolution eno tetukiraba bwe tutyo, wabula tukitwalira ddala ng'ekyamakulu. Kati leero engeri gye kiri nti ab'e Canada mwe mulidde empanga, nga wiiki ejja ab'omu America mwe mugenda okulya empanga, ebigambo byange bigenda kubeera bitono nnyo. Twetagayo ku nvumbo okuva gye muli. Twetagayo ku trade restriction okuva gye muli. Twetagayo ku ntambula okugootaana ey'abamu kwabo abakungu ba gavumenti ogende bweru w'eggwanga, kubanga buli we batubbako emmaali yaffe bagitwala eyo. Katuleme kuba mwaganya kutambula genda mu mawanga ago ate emmaali yaffe kugibunya eyo. Tulina kitandika leero engeri gye kiri nti omukulu ali eyo, ebintu bingi nnyo ebigenda okubeerawo. Alina abakulu bangi balina okumiitinga mu gavumenti ya Canada nga tannabakoolekera mu America. Naye mmwe kyagumutegeera bulungi, abatamutegeera mu ŋŋambe mbannyonnyole. Mumanyi nti Bobi Wine ye muntu atadde mu amitiba abula ku bunkenke bw'atabeerangako obulamu bwe bwonna. Abakola propaganda ne bakugamba wa tamuggyeko yadde ne laatiri. Bw'atamuggyeko yadde laatiri, lwaki anoonya nnyo akalulu? Lwaki akukutanga bw'atakukutangako mu byafaayo bye? Lwaki obulumi alina bungi nti buli kadde alina okukola reshuffle mu magye? Bugwagamba nti no tannamuggyako yadde laatiri. Lwaki olwaleero aduumula emiwendo gy'ebintu mwagategedde? Mukimanyi nti nno amakubo gonna ge baali batandikako ba contractor babanja, naye bakulaga nti babanja 900 billion, naye ng'omukulu ali eri ayonoona buwumbi na buwumbi mu kalulu. Mukimanyi obuwumbi obwo bwali badde bugenda ku nguudo, era bwali badde bukola kinene nnyo ku by'enguudo mu ggwanga. Naye lwaki tebugenda ku nguudo? Kubanga oli alwana bukubirire alabike ng'afuna akalulu, ate kaatagenda na kufuna, kubanga akimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda wetwogerera baamuvaako dda, baamukoowa. Bakimanyi akola bibye na famire ye, kwaya bagamba nti byonna byalina mu ggwanga lino bibye na famire ye, era balina kampuni. Kati gwe tunuulira obaleebalemu. Mu Kampala mulimu akedi mmeka, buli akedi agiyinamu omugabo yakyeyogerera. Omuntu ng'oyo mwagala tumuleke n'akatono ke tuyina akamalewo akatwale? Amafuta gaffe agatunda dda. Ffe ki kye tugenda okuganyulwamu nga bannayuganda kye tujja okugamba nti kati kino ky'ekyaffe katweyagale? Mbakunga mutwegatteko mu lutabaalo lw'okubikka Uganda ne manvuuli. Eyo tufunyeyo abantu 2 abatuwaddeyo manvuuli, then n'omwami omulala amannya agatannategerekeka. Komenti njirabyawo ku YouTube naye nnyamba bambyoddemu okomentinge amannya go nga tegeere. Otuwaddeyo manvuuli 2. Weebale nnyo, weebalire ddala. Wojje Mukama Katonda akutwongererewo ebirungi lufukunya. Wojje Omukama Katonda akutwongererewo ebirungi lufukunya. Kati mbulayo manvuuli 19, enteekateeka eneebeere ng'etambula bukwakku, etambule malidaadi nga bwe nagibala. Temwerabira programu eno nga tetunnagenda mu katambi ewagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa
munonyeko gwe naine embeera moyite tali nnungi akulombereddwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi tebikuyitirirako ne weetuga kuba tuli mu Uganda erimu emitawaana emiyitirivu noonya ku Sheikh Ashraf akulombereddwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi ab'e Canada kambalekera okujaganya kwammwe naye nga mujjukira nti ene Uganda wakyaliyo ennaku n'ebiwoobe tugende mu katambi k'omukyala Shamim Malende ate ndyoke nkomewo mbongereyo n'akatambi akalala temuvaawo kuli Eddie Mutwe akirawo Kivumbi Gaddafi ne Wakali Smart wo tuzudde nga mu bomunda atera mu komera lino wali abantu batufa abalala abawera ddala 18 abakwatibwa nga bakwatibwa ku tournament yali etegekeddwa ne Masaka naye nga nakakiba kyali eno abakulembeddwamu mu kuseremba so abo nabo tugezezaako okulaba nga tuinterfacinga nabo tubenge gye basobola okuyambibwa okuva mu kkomera naye ekikulu kye tusiza okusanga nti abakulu bano Eddie Mutwe akireewo Gaddafi ne Smart kooti ento yabasukula mu kooti enkulu ey'e Masaka era nga babagulako emisango nti gya bubbi kye tuyita aggravated robbery nti baali bakozesa obwambe nti era babbanga amasimu ga 2,000 abamu mbo babba ne jampa oba amasweta agabalirwamu 5,000 oba 6 so kyannaku gye misango egiri ku fayiro naye twogeddemu nabo era ne twetegereza empapula kwe bawaabirwa era ng'egyo emisango gye giriko egya aggravated robbery ne simple robbery ekitegeeza nti oggulwake oba ogguliddwako omusango ogw'okuba mbu wabba oba wabba sweta ya muntu oba mbu ssimu ya muntu naye mbo nga wakozesa amaanyi egyo emisango gye gibaliko naye tukizudde ng'okuva lwe basinipa mu kooti enkulu tebalabikangako mu kooti kubanga bannamateeka baali beekalakaasizza olw'obutabana balamuzi bamala ene Masaka naye tukitegedde nti deeti eyateekebwawo entongole ey'okubatwala mu kooti yanga 14 mu mwezi ogw'omunaana 2025 n'olwekyo kye tusinza okwetegereza nti abasibe bano weewaawo nga bali munda naye tebali mu mbeera nnungi Eddie Mutwe we twogerera alina omuggo kwatambulira olw'ensonga nti yafuna obuvune obwava ku ttokya gye yafuna ng'akwatibwa weewaawo bagezaako okulaba nga adda engulu mpolampola naye era obulumi bukyali bw'amaanyi yeetaaga kufuluma afune obujjanjabi akirewo Kivumbi ali hypertensive yeetaaga okubeera ku mpeke essaawa 24 okusobola okuba nga obulamu bwe butereera naye mulina okumanya nti omuntu yenna wabanga alina high blood pressure ne bw'omuwa empeke yadde nga mukomera tazifuna naye embeera y'okweraliikirira buli weesigala ng'emuliko pressure yeeyongera okwamuka era pressure etekka wansi eri waggulu pressure ezo bwe zibeera ennyo ku muntu zireeta stroke n'okutta ebintu ebirala byonna system y'omubiri yonna ekola okuli amawugwe okuli kidney liver era system y'omuntu kivaako system y'omuntu yonna okubreakinga down n'afa era asobola okusirika omulundi gumu n'abeera nga takyakola so bwe bulwadde akira Kivumbi bwalina obutaliiko kujjanjabibwa so ayagala abeere ng'afuna omukisa okufuluma ebweru naye afuna obujjanjabi bwetaagisa n'ebimweraliikiriza ebyokumuteeka wano ku misango gy'agamba emijweteke bibeere nga bikendeerako bonna balina obuvunaanyizibwa abamu baleka abakyala babe bakazaala ate nga bibalabirira famire zino naye ate bw'ogenda ku Wakali Smart oyo alina ekizibu ky'omugongo ne ulcers zisula zimunyoola zisiiba zimunyoola naye talina kyakikolera mwenna nga yebo kimanyi nti mu kkomera tebeerayo adequate medical treatment olaba ebyobulamu bitutaaganya tuli bweru nga tetuli mu makomera wano mu Uganda naye ate olwo omuntu wali mu kkomera so bannaffe bali mu bulumi obw'amaanyi Gaddafi yaleka omukyala alina omwana omuto nga yakazaala bw'ati nakati tamanyi kye baliko kuba yali abasasulira ennyumba n'ebisigadde byonna n'olwekyo embeera bannaffe gye balimu teyeeyagaza naye bagumu kubanga bagamba nti emisango egibateekebwako mijweteke era bo baagala kuleetebwa mu kkooti babeere nga bawozesebwa era baweebwe n'eddembe ly'okweyimirira kubanga ddembe lyabwe okubanga beeyimirirwa ffe nga bannamateeka tugenda kukola ekisoboka kyonna okwegatta ku ttiimu y'abannamateeka olwedde ebadde ekola tubeere nga tukolera wamu tulabe nga abantu baffe bafuluma era baweebwa beyiro kubanga ddembe lyabwe ery'okweyimirira naye tugenda kufaana essaawa zino
tugende ku kooti e Masaka ate kubanga tutegeezeddwa prison nti yo yadde olunaku erwina olwa 14 August naye tegenda kubaleeta olw'ensonga erina ekiwandiiko yo kyerinze bagiwandikire mu butongole. Byebyo nno tulina omulimu munene nnyo nnyini ddala ogw'okubanja baganda baffe abali mu makomera. Nkugamba nnyo nti gwali ebweru teweeyibaala, abali munda gye bali naye ate bugenda kukya ku makya nga gwali ebweru naawe oli munda, kubanga tewali alyokke mu Uganda mpaka nga ffenna tuli bulungi. Okubeera kwaffe obulungi nga gavumenti y'obwannakyemalira evuddeko. Tebakulimba nti ojja kubanja mwami Tibaaburwa ekimulemye emyaka 4 akikolera emyaka 5. Tebaayo omuntu yenna ajja ng'akugamba nti mwami Tibaaburwa alemereddwa emyaka 25 kati agenda kukolera mu gino 5 egibulayo. Oba obeera bulimba gabeera mankwetu. Ekyo tebakyakikulimba gwe Munnayuganda. Ffenna tulina kunoonya ngeri gye twejjako bwannakyemalira ebirala bitambulira awo. Bwe tunaafuna enfuga eri democratic oba enkulembera eri democratic ng'omuntu balonda mulonde n'akulembera abantu nga tafuga bafuge, awo Uganda egenda kutereera era wajja kubaawo n'enkulaakulana ey'omuggundu naye enkulaakulana tegenda kugira ate mu gavumenti eno etufuga obumbula. Enrique Contractor ne tutambudde naye ebikwatagana ne plumbing, painting, construction work n'ebirala aba Enrique Contractor ky'ekyokuddamu kyo. Banoonyeko ku namba yaabwe weeri awo bajja kubeera nga bakikolerako ku bbeeyi entono ddala ate ey'okukkaanya. Baganda bange n'alima ewagonda atera nannyuka. Muŋŋanye nate nfundikire n'akatambi kano tuddiŋŋane mu vidiyo eddako. E Canada mwe mulina omukulu leero okumala ennaku 2 kuva leero n'enkya n'oluddako olwamala afulume yeeyongereyo ate mu Amerika. Agenda mu Amerika ku bunyanjiri era yankyukakyuka. Kakati mwami Tibaaburwa waaliga mu bugumi. Ekyo njagala okuba ashuwaringa. Olaba pressure abadda emukuba amulabye kibuli. Njagala okubemu akafaananyi kati kamulabye Canada anaawulira atya. Kambe wano abankuumire. Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is Google tugenda kulawunya for starters. Eno olaba tunyigiddemu bigumire. Tewali kigenda kusesamu eno video. Eriguli oliraba nyokutedde mu screen. Ya CBS telefayini yaffe ey'obujjajja yawandiise etya nti omukyala Shamim Malende oluvannyuma lw'okuwaayo obukadde 10 kaddaaki yakkirizibwa okulaba omukulembeze w'ekibiina kye ekya National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. CBS ey'obujjajja bwe yabadde yogerako. Omuntu yenna akyawa amazima eno video giyiteko. Naddala omuntu wa Buganda nga gwa amazima gakkaayira tambula genda eno video giyiteko siyiyo. CBS yemu abatutinkudde kati katukyalire ku byayita. Let's revisit history. Omulaba ono Sir Edward Muteesa okufa kwe tukuze mutugamba nti yali Milton Obote era nga mutugamba nti ebitundu 10 ku 10 tulina vunaana mwami ono. Wuliriza omwana wa Buganda batulimba. Ono mwami ya participating ebitundu 3 ku buli 10, ebitundu 5 ku buli 10 ku nfa ya Sir Edward Muteesa bali Baganda. Kankaddemu kikulume bulungi nga ge mazima. Tuula tovaawo. Abaganda ba participating ebitundu 5 ku buli 10 mu kuwangangusibwa n'okuttibwa kwa Sir Edward Muteesa. Ebyafaayo sinze yabiwandiika katubigendemu. Kampala mwezi ogw'omwenda n'omwezi ogw'ekkumi 61 London Conference, Marlborough House, Britain. Eno conference yayina ekiruubirirwa kimu kukola oba kubaga ssemateeka eyali agenda okutambuzibwako Uganda ng'emaze okufuna obwetwaze 62. Kankuzeeyo k'emabega 24 December 1959 omwana wa Buganda Benedicto Kiwanuka yali amaze okufuuka Ssaabaminisita asookedde eddwala w'eggwanga lyattu Uganda ng'akuba Milton Obote akalulu. Akalulu ako Buganda yagaana okuketabamu era ng'ebitundu bya Buganda n'eby'Abaganda 54 ku 10 tebyalonda lwa nsonga Buganda yalina ensonga zaayo ezitali ngonjoofu oba ze bataagonjoola wakati wa Buganda n'abaali abafuzi b'amatwale ngamba Britain. Wuliriza Obote ng'akubiddwa akalulu mu bukujjukujju n'obugezi bwe
yanoonya abo abaali abaluvube abalina obusungu abalina enge abalina effubitizi abaali beeyagaliza abaali mu Mengo establishment beeri amanyidde ddala nti tebaagala era tebakolagana na yali afuuse Ssaabaminisita w'eggwanga lyattu Uganda Bendicto Kiwanuka omwana wa Buganda mu be yafuna agamu ku mannya mwe mwali Abo Mayanja. Amos Ssempango yali minisita wa byanjigiriza mu gavumenti ya Buganda oba mu Mengo establishment. Mwali Mukirya Ibingira ne mubeeramu n'omusajja omulala ndowooza ye Eddie Lubowa among others. Njogera ku baana ba Buganda Obote be yatuukirira basobole okumuyamba bagende bamatize Ssekabaka addemu akkirize wabeerewo enjogerezeganya wakati wa Buganda ne gavumenti y'abakoloni baddemu bategeka akalulu ako Buganda efune byeyagala Obote asobole okukozesa Buganda ewanule Bendicto Kiwanuka ku kifo kye yali atuuseeko ye mission eyali ya Milton Obote. Bwetyo Buganda egwa mu katego aka Milton Obote. Ekituufu kiri nti mu meeting gyenjogerako eya September ne October 61 meeting eyo Bendicto Kiwanuka yagirimu. Buganda bintu bya suggestinga omwali federal Obote gye yakkiriza mu meeting abakiise b'Obote Kirya ne Ibingira kuba bakiikirira Obote mu meeting eyo Obote abikkiriza byonna Buganda bye yeyagala Obote yabikkiriza mu meeting eyo lwansonga ko kaali kalina kye kasinga okwagala omwana wa Buganda omugezi Bendicto Kiwanuka n'agamba Buganda mu meeting eyo n'agigamba nedda mu bimu ku Buganda bye yasuggestinga nti abakiise baayo 22 abaali bava mu Buganda nti tebaali bakubibwako kalulu mu Buganda baali bakulondebwa indirectly bagende mu lukiiko olukulu lwa parliament ng'olukiiko lwa Buganda lwe lubalonda. Buganda ekiyayita ekitole baali ababaka 22 nga olukiiko lwa Buganda lwe lwalina okubalonda si bantu ba Buganda. Omwana wa Buganda omugezi Bendicto Kiwanuka bwe yasensinga ekyo n'alaba ng'Obote akikkiriza n'abagamba nedda kano ku Obote kalina kikabala n'abagamba mbadde mbasaba temukkiriza kwerondera bakiise bano 22 mukkiriza abantu ba Buganda baweza emyaka 21 bagende beewandiise mu bitabo ebyenjawulo balonde Obote abatege enkolo beemu nti mwe sibalinaako buzibu abantu ba Buganda ku ngeri gye mugenda kulondamu bakiise bammwe wabula ebitundu ebirala ebya Uganda abantu mu bitundu ebyo bagenda kwerondera abakiise kyali kitegeeza nti abantu b'ebitundu ebyenjawulo balina okugenda beewandiise ng'abalonzi basobole okulonda abakiise baabwe. Obote abatege enkolobe jjukira mu meeting y'emu Malba House London Conference basuggestinga mwalimu enkayana wakati w'amasaza abiri Buyaga ne Bugangayizi kwani agenda okubeera nannyinigo era nga bateesa nti wajja kubeerawo referendum nga Uganda emaze okufuna independence oba wajja kubeerawo owakalulwako omukungo balonde mu masaza ago abiri ani anaafuna obwonnannyini bw'ago amasaza wakati wa Bunyoro ne Buganda. Jjukira Buganda abaka baayo ng'egenda kubalonda indirectly abantu baayo tebagenda kwewandiisa ko Obote kakitegeera Beni n'agezaako okulabula Buganda nti temukikkiriza mugenda gwa mu katego Buganda oba Mengo establishment eyawulira Obote kankutwala emisinde ng'amaze okumatiza Buganda UPC yegatta ne Buganda etondawo KY Kabaka yekka bafuna maaja eyo yaleeta Obote nga prime minister lwansonga basobola okufuna kye baagala mwana tu enkwezenge ennugu n'effubitizi byasobola okubafunisa kye baagala Bendicto Kiwanuka eyali owa DP bamukuba akalulu Obote afuuka prime minister 63 nga wayise omwaka gumu Sir Edward afuuka president w'eggwanga lyattu Uganda 64 November twolekedde akalulu ka referendum akaali kagenda okusalawo eggoye kwani agenda okweddiza obwannannyini oba obuyinza obw'amataka gano abiri Buyaga ne Bugangayizi kankujjeyo nkutwala emisinde. Obote abatega akakwakulizo kamu yatega Buganda abagamba tewali buzibu tugenda mu kalulu naye abantu bokka abeewandiisa mu bitabo
ng'abalonzi 61 be bagenda okulonda mu kalulu ka referendum. Jjukira Buganda abakiise baayo yali ebalonda indirectly. Mu bufunze tewali bwetaavu bwa nkizo bwa Buganda kumatiza abantu baayo genda kwewandiisa mu bitabo. Naye teweerabira omwana wa Buganda Benedicto Kiwanuka yali abalabudde mu meeting yemu kubeera yafuluma n'atambula n'agivaamu. Ebyava mu meeting oba ebyava mu referendum Buyaga ne Bugangayizi byalina okuddayo ewa Bunyoro. Kyekyasinga okunyiiza Buganda era kyekyavaamu okulagira Obote asitule byonna bye yali afugira mu Uganda abijje ku ttaka lya Buganda. Wetufunira 1966 oba kyosobola okuyita 1966 Buganda crisis eyaleetera okuwangangusibwa kwa Ssaabakabaka Sir Edward Muteesa nga wayise emyaka 3 amala attibwe. Ekibuuzo kiri nti Obote omufuna n'ebitundu 10 ku 10 okutiibwa kwa Ssekabaka Sir Edward oba omufuna n'ebitundu 5 ku buli 10 n'okwata enge effubitizi obutaagaliza effutwa omululu ogw'abaana ba Buganda n'obavunaana ebitundu 5 ku buli 10 okusooka ku kuwaŋŋangusibwa kwa Sir Edward Muteesa kyakubiri ku kuttibwa kwe. Wuliriza kino kigenda kukuluma ate nga njagala kikulumire ddala. Buganda Abaganda baakola ebitundu 5 ku buli 10 ku kuwaŋŋangusibwa ne ku kuttibwa kwa Sir Edward Muteesa. Ekyennaku ebyaliwo mu myaka gya 54 mpaka 66 oba mpaka 69 tuli mu 2025 yahe. CBS Telefayina CBS FM eyaffe ewandiika bweti wansi w'owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ewandiika kwani ku mwana waayo omubwati Robert Kyagulanyi Ssentamu Muyiga amagijja.